General Museveni amaze n'alaga obukambwe eri mutabani we era amulabudde okulabula Ssekulabula nti bw'otava ku mukutu ogwa X oba gwe mumanyi nga Twitter, muganda wange ebiddirira tonnenya. Era bw'atyo Muhoozi kyasazeewo akawunti ye n'agideactivatinga. Asazeewo munnange n'agideactivatinga, era bwe twogerera essaawa eno munnange akyaguwummuddemu. Jjukira nti Muhoozi alabuddwa enfunda eziwererako ddala okusinziira ku bubaka bw'ateeka ku mukutu gwa X obaddenga munnange buswaza, era nga akyateekayo obubaka obwo. Ebidomola by'omwenge bye bamunywesezza sibimanyi muwindu, ebidomola by'omwenge bye bamunywesezza ng'era abantu bamulabira ddala nga oba oli awo nti alina eppipa y'omwenge ewaka yennyika muli n'avaamu nga yenna atotobadde. Olwo nakkira omukutu muganda wange n'atandika okwogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayita okwesibwa amagengeri, nti ye bwe yeesibwa amagengeri ayiwawo buliyi buli kimu. Anti munnange omutamiivu kwegamba ebiseera ebisinga obungi abantu oba abantu abatamiivu oba abantu abeeyokya okufuna confidence okwogera agamba sooka ompeemwako ebibiri awo kangumunywere kangire nti kakati Muhoozi alina obusungu bungi nnyo nno ate nga gye buva bwala nnyo, kubanga nze statement Muhoozi gye yali akozenga ey'amakulu era gye nsuubira okuba nti ekintu ekyo kirabika kimuli ku mutima era kimuluma era busungu bw'amaanyi nga yandiyagadde okuwoolera ku kyo. Muhoozi we yagamba nti nno alina okufuga Uganda, okufuuka president, era kyekirabo kyasobola okuwa maama we oli Kahweru gundi bwe yadde ayogerako Kakwenza eyafa. Kwegamba bwe kiba nga kyekirabo muganda wange ate nga enyinyonnyola mu nsonga eyo nayo oba enfa y'omuntu oyo nayo eri awo ebuusibwa nze nga Uganda at large, kale kitalo nnyo era kibi nnyo okuba nti yafiirwa maama. Kibi bayirawe kibi, era ekintu ekyo kiruma oba oli awo ku mutima ng'alina obusungu obwo, era nga nyinza omugeraageranya ku Shaka Zulu abaali balabye ku firimu ya Shaka Zulu n'ebyafaayo, kubanga biri mu buwandiike ne mu firimu baagizannya ne batuyamba ne tubirabako. Kwegamba mu kubifaananya n'ebyo ebyaliwo eri e South Africa nti Shaka Zulu kasa yafiirwa maama we bw'ati. Ekisooka maama we oba baamuziika n'abantu bameka? Maama we baamuziika n'abantu bayitirivu, kumpi ndowooza bonna abaali bamulabirira mbu bonna baamuziika nabo ku busungu bwa Shaka. Kati olwo Shaka n'afuuka ekirala n'atandika okutta. Muhoozi bwe yayogera ekintu ekyo n'engeri gy'ayogeramu ng'alaga nti ye okutta kumuli kumpi nnyo mu ndowooza ze, n'obubaka bwe yakateeka ku X gye buvuddeko ng'ategeeza nga bw'agenda okutemako Bobi Wine omutwe. Nsuubira okuba nga bwe bwavuddeko n'obuzibu buno bwonna, kubanga nalabye amawulire mangi nga okwetooloola ensi yonna. Kati omuntu eyeefuula nti agenda gatta Africa ate okumulaba nga ayagala kutemako ba opponents mitwe, ekyo nakyo kiraga kifaananyi kirala nnyo. Kale nze nsuubira okuba nga ng'oggyeko buno obubaka obulala kulabula Sudaani, Kenya n'ewalala, obwo obubaka bwabadde bukulu nnyo, era General Museveni ateeka okuba nga yakubye emmeeza n'amugamba ggwe bw'otajjaako mukutu ogwo obwa CDF bufuuwe mu ng'ombe. Ate nga kiba kitegeeza nti si kyangu kumuggyako bwa CDF ate ne bamuzzaako, kiba kitegeeza nti kati ababaira bamusangudde. Kitaawe abeera nga amukkakkanyizza, kugamba okukkakkanya okwaki okugenda okubeera nga kumuswaza nnyo
kakati ndowooza ng'alina okusalawo wakati okusigala nga apositinga n'obwa CDF oba n'ebirooto bye. Munnange ebyo nga bw'obiwulidde awo nga ngenda kukuwa akawonvu n'akagga teweerabira nti omusawo gy'ali asobola okukujjanjaba ebirwadde. Omusawo gy'ali asobola okukujjanjaba ebirwadde eby'amaanyi. Pressure, sukaali akugamba si bulwadde. Era bwe nkuwa enamba y'essimu osobola okwogerezeganya naye n'otegeera nti si bulwadde. Kati n'obulwadde obulala abalina prostate, abalina obulwadde bwa kibumba, mutima, mawuggwe n'endwadde endala. Ojjangu wano ku Uganda at large, ennamba zange ntera ziteekako awo. Bw'oba togirabye ku mboozi eno osobola okukebera mu mboozi enkadde. Ojja kulaba ennamba ya Uganda at large. Ennamba zange emu esembyayo 15 endala esembyayo 73. Munnange Muhoozi Kayini Lugaba era nga lumu yagamba nti babeeraawo nga bali mu kunywamu kacaayi ne family okumuyita first son kimusanyusa nnyo. First son kimusanyusa nnyo. Kakati munnange nga akyali mu kuwulira ekitiibwa nga bamuyise first son era essaawa eno nga ye Chief of Defence Forces era nga eddala kwali ye General Muhoozi Kayini Lugaba. Munnange alangiridde ye kennyini alangiridde nti avudde ku mukutu ku platform ye eya X gitumanyi nga Twitter. Munnange abiwummudde. Kakati okulangirira kuno kuzze oluvannyuma lw'ebbanga kumpi myaka gisoba mu 10 nga Muhoozi akozesa omukutu guno. Platform eno abadde agikozesa omukutu gwe ogwa X era afunye abadde alina abantu bangi nnyo abamugoberera. Muhoozi munnange obubaka bwe yatadde ku mukutu nga asiibula nga tannaba kubeera nga adeactivatinga akawunti ye tagisangudde wabula kwegamba teri active nti gwe tojja kgenda kubeera ng'omunoonya omufune. Kati agideactivate nze ndowooza okwewala kali nti amaze okugira bw'ati kati akyaginze ali fully charged kati tali control bwejjukira nti general ate bonna abakozi be bonna tebalina ngeri gye bayingira mu kisenge kye ku laptop ye bamugambe nti tobikkula laptop tebasobola kumugaana kubanga ye personal. Kati awo muganda wange n'alyoka atandika okulabula buli kimu buli omu ekimuleetedde okubeera nti munnange bannayuganda kati bamubikkudde obwongo bamanyi ebirimu. Musaayi mwereere kuyiwa musaayi. Omusajja alina obusungu. Nze kunjonyodde obusungu obwo buyinza okuba ebuva kubanga ebyo ebigambo byayogera biva mu muntu ali traumatized. Kwegamba ate kubanga aliko ekintu ekiringa shock ekyamutuukako ku bwongo kati buli wagezaako kugyayo obusungu nti ajagala kufuuka pulezidenti kyekirabo kyasobola okuwa maama we. Bw'atuula mu ntebe mwalowooza ki maama yafa nange nja batta. Nze bwe ndowooza ngali maama abo bayafa kati amuŋŋamba ki nammwe mulina okumugobera. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bano munnange
ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo bw'otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 07 04 13 19 99 oba 0770 71 87 98. Kakati General Muhoozi munnange bw'atyo yategeezezza nti abadde ku mukutu guno emyaka 10 egiyise okuviira ddala 2014 byaggulawo omukutu guno, naye n'annyonnyola nti ekiseera munaye kituuse okubeera nga kati afokasinga ku mirimu gy'amagye, military duties, era wano kati tayagadde tutegeeza nti kitaawe yamulabudde, yagamba nti akikoze olwa divine guidance as a factor in his decision. Agamba nti ekiseera kituuse kati nga ali oba under instructions and blessing of my Lord Jesus Christ to live and concentrate on his army. Ogamba nti ekiseera kituuse oluvannyuma lw'okuweebwa ebiragiro wamu n'emikisa okuva eri Jesus Christ, mbuka kati essaawa eno obwanga bwonna abwolekeze emirimu egy'amagye aga UPDF bwatyo bye yawandiise, naye nga amakulu mu kyo ye gwayita Jesus Christ ye Museveni kitaawe. Era instructions kitegeeza yamulagidde omuntu akuinstructinga, kitegeeza abeera takusaba wabula akulagidde instruction ti koroti ne bwoti, era bw'ogenda mu examination ne bagamba follow instructions, kitegeeza nti bw'otafollowinga instructions obeera ogenda kugwa. Kakati amuwa instructions kitaawe nti va ku mukutu ogwo or else togenda kunnenya, owulidde nkuwadde emikisa gyonna, va ku mukutu ogwo. Kakati ndowoozaako Mama Jini n'ayingirawo n'abalala ti munnange omusajja agamba nti agenda kuwanulayo va ku mukutu, omukutu gufuuse omukutu bwe bagamba notajjukira naddi lwagobeerako, kubanga buli lwagobeerako aba atali kunokozeseza. Anjo baga bannange nange sijjukira nkeera kwebiri kyobula nga mbisangulayo. Kakati good activating, kati munnaye musajja watu n'asalawo good activating naga kan good activating, era najja n'atunnyonnyola, tajja tugamba nti kitaawe yamugaanyi, wabula ajja kugamba nti under instructions ne blessings okuva mbu of my Lord Jesus Christ. Ffe tuba tukitegeera kugamba ne bw'obiteeka mu ngeri y'ekiferesoofa tuba tusobola okubivuma, kuba gwe mulimu gwaffe, gwe mulimu gwaffe muganda wange. Kakati Muhoozi Kainerugaba bw'atyo engeri gy'akimanyi nti alina ba followers bangi, yagambye nti departure ye oba okulekulira omukulu ogwo si kyalubeerera, tekiri permanent, era munnange bw'atyo n'asiinya ku possible return in the future, nti essaawa yonna mu biseera eby'omu maaso ajja kukomawo, era yagambye nti at an appropriate time in the future when it becomes important, nti akaseera akatuufu mu biseera eby'omu maaso nga kyetaagisa nga kya mugaso ajja kukomawo, and after fulfilling the Almighty God's immediate assignment to restore everlasting peace and security to all his people in our region, we shall always reconverge. Bw'atyo bwe yategeezezza nti agenze kwasaganya mirimu gy'amagye, emirimu mbu egya Mukama Katonda egitalinda, egy'okuzza emirembe, egy'okutebenkeza
region. Naye essaawa yonna muganda wange tuli Butoola, kyategeeza Muhoozi, essaawa yonna tuli Butoola. Kaakati munnange Muhoozi ono Kainerugaba aludde ng'apositinga bino ebintu ebitategeerekeka era nga bivuddeko abantu okubeera nga bamulabanga kwegamba kimuwewudde nnyo mu bantu kwegamba abamuwagira bwe bali ababuyabuya. Munansonyi bukoze ekigambo ababuyabuya kubanga omuntu asobola kubeera nga yeewera kutta ate gagguba ogamba yeewera kulumba mawanga mala kutankula ntalo gwengweno owagira kitegeeza oli mubuyabuya kubanga ye nga Muhoozi tagenda genda ku front line kisooka agenda tuteekayo magi baganda baffe abaana bammwe battibwe bannyinammwe battibwe. Ye Muhoozi tajja kugenda ku front line, tajja kugenda ku front line. Kati nga bwolaba amagye katugeze agali e Somalia Museveni Muhoozi tebaliiyo wabula buli kaseera baleeta emirambo wano e Kampala. Kati yensonga lwaki nkugamba nti ababuyabuya ne bawagira aba batonotono kubanga bo okufa si nsonga. By the way abasajja bano bamalirivu nnyo nti basobola n'okwetta waakiri okufa naye nga tebakkiriza kintu kubava mu ngalo. Ekyo njagala mukimanye bannayuganda. Kakati abantu abawagira Muhoozi yensonga lwaki okiraba nti ne mu kiseera kiri nga Gen. Museveni amaze okulaga ettemu ery'ekika ekyawaggulu eri bannayuganda nga takava mu kalulu ka 2021 amaze okulagira drone ne zisomba abaana ne battibwa. Abantu babe ne bagamba nti Museveni akyabatta nnyo kubanga mwe mutawanya ku ntebe ye bagimuwadde bo balaba ntebe ya Museveni omuntu waabwe. Kati kitegeeza nti waddembe okutta yenna agikola ki agisimbamu. Kati abantu abo si bangu, abantu abo babi ate batemu bajjudde omusaayi ku ngalo zaabwe era mwe temulowooza nti bantu. Nedda, bantu nga mubawaana nga mubatendereza nga mukkiriza bye babagamba byonna bwe ne bakutulugunya vaayo obawaane buwaanyi. Bamalina okugamba gwebaako kyoyogera kyonna gezaako obeeko kyoyogera. Bo olina kuwaana buwaanyi ne babaira babasse mulina kubawaana buwaanyi. Bamugezaako ne mukomplaine nga nagwo musango. Okumanya babi batuuka n'okulanga ebikolobero bye bakoze babibateekako kwegamba bamaliriza okukola ebikolobero ate bye bakoze ne babiteeka ku bantu be babikozeeko. Yensonga lwaki okiraba nti n'akalulu omuntu bw'akugamba nti obululu obwali badde obwa candidate aba asinze Museveni mu kiseera ekyo kati oba Besigye mu kiseera kiri nga Besigye akyesimbawo nti obululu bwe baabukwatanga ne babukyusa ne babuwa Museveni. Kati bwa Museveni obutono ne babuwa Besigye era kyaliwo ne mu 2021 bwe kyali Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bo ekintu ekyo ky'okuwaanyisaamu kintu kyabwe nti n'ekintu ekikyamu kye bakola bamaliriza bagambye nti aba opposition be bawamba abantu be batulugunya abantu be bakola buli kimu. Kati bo ne bakyejjako be batujju be batega zibbomu so nga ate era mize gyabwe ebyokutega zibbomu beewaako obujulizi nti bajjanga batega zibbomu mu mirembe giri egyobote amiini bajjanga batta abantu bavuganye gavumenti ezo. Kati abantu bonna abattiddwa wano mu ngeri y'eki-NRA nga Museveni yatusuubiza tewali kubuusabuusa kubanga yenkola ey'eki-NRA era nga Museveni yaga nti ngenda kuddayo mu ngeri y'eki-NRA. Ekyo kyali kitegeeza nti ngenda kuddayo mu kutta mu kutemula kikitegeeza mu ngeri y'ekiyeekera. Naye kwegamba mbadde nandazeemuko katono naye nga ndi ku bantu aba mbadde nnyonnyola abantu ababuyabuya abawagira ebintu Muhoozi byayogera. Kati katuddeyo ku Muhoozi Kainerugaba. Kati Muhoozi bwatyo bano abamuwagira nga bo bagamba nti atera okwogera ebintu ebiraga nti ayagala nnyo okugatta Africa. Mbw ayogera ebintu ebiraga mbw ayagala ensi zibe n'emirembe mbu kyokka ate nga amaliriza atayagala kuzirumba. Kakati ebimu ku ebyo Muhoozi bye yali apositinze ebikyasinze endowooza okubeera nga bivaako obuzibu n'okutuuka kati nga takyalina kyakwewolereza tumukutu alina kuggalawo mu ggale. Munnange mulimu nga October 2022 yateekayo obubaka ku mukutu ogwa Twitter
ng'agamba nti alina obusobozi okuwamba ekibuga kya Kenya Nairobi mu wiikisi 2 n'eggye erya Uganda. Kino munnange kyavaako diplomatic tensions wakati wa Uganda ne Kenya, era General Museveni kennyini n'awalirizibwa okubeera nga ateekayo official apology eri eggwanga erya Kenya, era kino kyaviirako ne Muhoozi okubeera nga resigninga nga okuva ku bwa Uganda People's Defence Commander Forces Commander generals ery'oku ttaka bemba seerabidde. Naye ate era oluvannyuma yalinga bwe bamugaa resigninga awo tukukuza obeera ejjenero ate tujja kukuba CDF, kwegamba nekiba nti omuntu alinga ate gwe beebaza ne bamuwa ekirabo, kitegeeza tewaaliwo okugonjola kwonna, era asigala akyali mwana wa kyejo. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti oluvannyuma mu mwezi ogwo gwennyini gwe gumu n'atiisatiisa, si mu mwezi gwe gumu naye gye buvuddeko emabega, yalaga nga bw'agenda okugoba ambasada wa US William Bob okuva mu Uganda. Yalaga nti asobola omugoba, era kino kyaleetawo obwonkeke wakati wa Uganda, Kampala ne Washington, newankubadde nga munnange baamulabula nti ebyo byoliko biyinza okuvaako obuzibu obw'amaanyi, kuba yali ataddewo ultimatum nti nkuwadde bayamuwa ennaku mmeka, zaali 3 nti bw'otavaawo bw'otagenda. Naye nge bagamba nti obuzibu bwava ku kubeera nti nno embassy ya America yali ewandiikidde General Museveni bamugamba munnange, wali bale teweesimbawo kisanja kya 7, tukuwa amagezi tukuwa gaabuwa, teweesimbawo. Kati Muhoozi n'atabukira ddala. Obubaka obulala yatiisatiisa gye buvuddeko, era okuwamba ekibuga kya Sudan ey'omu maggwa Khartoum, era munnange okukakkana nga gavumenti ya Uganda bagikase okubeera nga yeetonda. Kye buvuddeko kyajja atiisetiise nga bw'ayinza okusalako Bobi Wine omutwe, era yategeeza nti singa teyali kitaawe nti oba asobola okumugaana nti ye yali badde yamutemako dda omutwe, tomubuulira Muhoozi. Ate baga nti omutabivu tabagambwa muganda wange, kubanga era bw'atyo bw'ajja okunywa patera agenda mu muganda agambe mugende mumutemeko omutwe ng'anywedde, ate banaakola ki? Kuba amagye gakolera ku order. Mugende mumuteme, agenda okukeera ku nkya nti kiki bakoze eki, nze sha sinnabagambako, era ng'akulaga nti agenda kubonereza abo abakikoze, kubanga ye abatajjukira naye abajjukira, kubaga nti omutabivu takola kitabagambwa. Kakati Muhoozi nga bwe nkutegeezezza nti eyo y'ensonga oba z'ensonga enkulu, era nga kulabula sekulabula okuva eri kitaawe General Museveni nti singa tova ku mukutu gwa Twitter gwe, otova ku mukutu gwa X gwe kunswazaswaza, oyagala kulaga omutima gwaffe omubi abantu bagutegeere tenga kyama kyaffe, oyagala abantu bategeere ekyama kyaffe. Bakitegedde already, twakitegeera dda, ate katuyongera kugamba kubalagira ddala nti be baffe, yenkola yaffe. Kale ngenda kugoba kuba CDF ate tonnenya, ate sijja kuzza wantwala wonna. Baba bamulitayarinze kati ng'ali ku pension. Ndowooza n'agamba owange kankole ki, kanve ku mukutu. Naye atukoze bubi okuva ku mukutu, kubanga kibadde kigenda tukola bulungi nnyo, naye gyatusuubiza nti adde essaawa yonna kansuubire nti bw'aneggalira mu bwongo bw'ati
nga addamu activating mpozi nga tabitegeera ebyoku activating okuzza naye ayinza okuba bwanga ye kenyini eyagwa ejjiddeko eyagudde activating nkukakasa bukakasa nti agenda kuddamu agwa activating ffe tulinze bulinzi maaso ku lutimbe kabina ku ddongo nga bulijjo wano ku Uganda at large mwe mekwesese akuume